Martin Sejemba kaina wadde nyino muyambako. Yes. Yampita muyambeko ngeje pangise. So nekyasinza okunsesa. Nasanze omusajja omukulu nga mukulu nno. Nampita nangamba seka sebo gya nkubuuzeeko. Naye manifesto ya Kyagulanyi ni yabagamba nti alina gisomera mu kibira. Agenda kulembera Kalitunsi. Lwaki mumujje mu bantu n'agenda manifesto ye n'agisomera eri mu kibira wakati. Mudamu ne mugamba abyo mukyala bakituuza ne mu kibira bamuwadde nnyo. Okitegedde. So nalabye nze lujjo simanyi ono muvubuka wakyaliza abantu be nti mbeere beerawo. Abaana bagumu. Ekisooka kye nalabyemu mu kugenda ku venue amagye ne poliisi gawamba buli kiramu. Bw'oteeberyamu baleeta obumotoka buno babuyita buli wende nkusiba ne babo parking awo. Akajjula nga kakola ki? Ke kagenda. Highway abaana b'abantu balinga babanga batika enseenene. Kati ate Kyagulanyi bw'avaawo ate ne kisukka. Bino nti omukulu agenze tusigalekaawo disiki ekyaliko. Era nalabye ne ŋŋamba abantu bano batambulira ku Kyagulanyi ab'ebyokwerinda. Museveni nga tannaba kulwanagana na Kyagulanyi. Asooka alwanagane ne bano abatambulira ku Kyagulanyi. Abasirikale abatambulira ku Kyagulanyi babi nnyo, tebaagala gavumenti eno. Bana electoral commission be yamuwa. Zino patrols n'ez'amagye. Abo tebaagala ba DPC, bara PC, bara DC. Be basinga okuwa Museveni. Tebamwagalira ddala. Tebamwagalira ddala. Kuba embeera yabadde empigi nga mukama wammwe ajja ku Mande. President Museveni ajja ku Mande Kyagulanyi abaddeyo lwa mukaaga. Mudidde abaana b'abantu mubayodde mubatadde mu maki? Mu makomera. Nkya ku Mande president ajja abantu bamukubira engalo muli basiru. Nga famire zaabwe zonna mwazi tokyalinze. Oba ntegedde? Abantu bali wali ku makomera basimba line baagala baki? Bantu baabwe. Ate nkya president Museveni ajja mwagala ajje bamukubire mu ngalo ndise bwe bale kujja nakusiba baana baffe. Baana abasajja bana abasecurity bakowa government. Era amuteringiyo okuva n'olwaleero. Embeera enaaviirako President Museveni okugwa. Security yegenda omusuula. Olw'enkola yaye ey'emirimu. Bamukoowa. Ate kino kyaliko ne Libya. Bannamagye ne poliisi mu Libya balina enkuba gye bali bakoyemu kano Muammar Gaddafi. N'atandika okubajjako obuvunaanyizibwa n'aleeta Abacuba. Ng'agenda e Cuba n'apangisayo amagye. Okitegeera? Negajja era Gaddafi yawangalako ekiseera nga amagye g'e Cuba ge gakuuma ekibuga Tripoli nga gake takyageesiga. Omusirikale bw'akukoowa takkirizibwa kujja mu byabufuzi kujja ku muzindaalo gamba nti nkukooye. Ate okyalinga bano bannansi banyiige bakuggyeko. Okitegedde? Eyo indirected kyaye bagireeta n'atokyalinga bano banyiige. Okitegeera? Bakutwale nga nabugye simufungize. Era mu rigimu zonna ezize zigwa Libya bwe baatokyalinga abantu e Benghazi. Abantu ne banyiiga ne bajja ku nguudo. Abapoliisi mu Benghazi be basooka okusuulawo emundu ne babeegattako. Gaddafi buli yasindikanga ekibinja mugende mukakanye obujagalalo. Ekibinja bwe kyatuukanga e Benghazi nga kigatta kubeekalakaasi. Emundu bazikweka wansi w'ebigoma bino eby'amazzi nga kigatta kubeekalakaasi. Because baba baakukoowa dda naye nga batya kwogera. Because si ba politician. Kaakati regimu kasiteweza emyaka gino President Museveni gy'amaze mu buyinza bano abantu tebasobola kwagala. Baba n'ebizibu nga biri ntaano. Okitegeera? Tebasobola byogera ate batambulira ku orders kati nga balina okutokyalinga mwe bannansi. Muveemu omwasi mu bwangu mwekyawe nabo bafune ku mirembe. Oba kitegeera? Era nze bulijjo simbira laba bino bintu bijjo mbiwulira babyogera. Nga sibibeerako kuki? Nga sibeera ku siini wali. Nabirabye. Bano bannabyabufuzi President Museveni toddamu na kulwana nabo. Tebalina kye bali. Abagenda okukulyamu olukwe bano basajja. Abasirikale b'ebyennyini. Mundu bano bagenda kutwala.
because temusobola kukuba abantu mu kitundu kyemuli mu kuseetinga bamobiliza ba NRM bali muli baseetinga bantu abagenda kulaale ya mukama waabwe president ku Monday mwe ku Lwokutaano Olwomukaaga ne muteeka ne kafi mu bitundu nalaba Kibooko ekaya bwakawungeezi ku lunaku Lwokutaano nga Kibooko kusanga muli babiri basatu Kibooko kyokka president Museveni wagenda okujja ku Monday. Imagine which kind of mobilization eno gye mukolera president Museveni